finally obutambi bwa Kyagulanyi Robert Center mbufulumye nabo obwobuseegu ng'alina abantu ab'enjawulo nga wakaite ennaku mbale ng'obutambi bwa General Zoganya bufulumye ng'ali mu kuweebula abaana ab'obuwala ng'agula abakyala abeetunda ng'ababamba ng'abaanika. Alright, bino byonna navaayo nembyogera wiiki ewedde neŋŋamba bino byonna bigenda komenkerera nga His Excellency Robert Kyagulanyi batandise okubeera nga bamimudragingamu ebya General Zoganya kugambye obutambi obufuuse obutambi kyokka ate ne bakulu mu gavumenti bali byogerako kyokka bulijjo ebyabalala bifuluma ne batabyogerako naye bino ebya NUP nkugambye lufuuse almost buli kimu mu Uganda naye nga tetunagendayo nyongera okujugiza video eno sooka gimpereka like pomase subscribinga wegatte omukutu gwaffe guno olunaku lwaleero nga bwe nkugambye omukulu gw'olikulaba ku sikuli y'omu ku bloggers be baasasudde okubeera nga batandishinga erinnya lya His Excellency Robert Kyagulanyi njagala osooka omuwulirize oŋŋambe ebyaddala bano bonna tebali planned kubanga engeri gye babyogeramu olaba batandika ne Zoganya kati batuuse ku family ya Bobi Wine balinga bagamba Bobi Wine akola ki yali mu kubeera nga abipromotinga sooka obiwulire ng'abaanika ng'abatoowaza ng'abaswaza ate ng'alina ebyambalo bya Nuupu era ng'atambula ne Kyagulanyi Robert Center mu campaign. Point ey'okusooka okulumba awo abantu abagenda okukuuma eggwanga lyaffe era abagenda okututaasa ku Museveni bw'aba nga abakuuma pulezidenti bali mu kaboozi banaakuuma batya eggwanga lya Uganda nerema okulumba abayeekera. Obutambi bwa Kyagulanyi bwe ngutunudde mwabadde n'abantu ab'enjawulo okubadde Joel Ssennyonyi okubadde Mufumbiro okuli Bajjo okuli abantu bangi ab'enjawulo babadde nabo mu butambi era neewuunyiza okulaba nga Kyagulanyi si mukomole. Mbadde nsaba Major Emma Kuteesa gwakulira ghetto z'Embaale ate guno omwezi gwa kusala mbalu. Bannanga ab'Embaale Major Emma Kuteesa agenda kubaleetera Kyagulanyi bamusale embalu bamuwe edyanyi. Waliyo Nambafu Frederick tuyambeko Kyagulanyi mumuwe edyanyi mugende eri emagale wansi mumuwe edyanyi oba emunkoko bamusale embalu. Waliwo mukwano gwange Emma Wanyama wa Pure Heart Child Foundation Dr. Emma Wanyama ne Yoweri mutwale omusajjo Mawuso Kyagulanyi mumutayirire Kyagulanyi si mukomole twagala bamuwaate nga abagisu. Nja kwebuuza ekibuuzo ekisooka nga Kalibbala bw'abuuzizza Kalibbala and Sons ndabye video ze era ebisinga byengenda okwogera abyogedde dda so sigenda kubiddamu. Buli ekikolebwa mu Uganda wano bagamba Museveni yakikoze. Omuntu ne bw'ayambala essaati y'NRM n'agenda akola ekikolobero nga bagamba nti Museveni ne NRM Genosale ne Muhoozi be bakikoze era gavumenti y'NRM eveeko kubanga mbi. Omusirikale bw'akuba omuntu omugere nti oyo Museveni oli bw'abba ettaka oyo Genosale oli bw'akola bw'ati oyo Muhoozi oyo Museveni yabatumye. Nuupu nga tennavaayo kwogera ku kino ekyabaddewo. Nambooze yatugamba edda nti babakwata ne Katikkiro ne Sseggona n'Empuuga ne babasiba mu Nambooze abasajja ba Museveni bamurwepinga. Kakati kino ekyabaddewo ekya General Zoganya nga Nambooze tonnayogera. Waliwo abagamba nti Kyagulanyi si yamutuma yakoze bibye ng'omuntu. Buli ekibawo mu Uganda Museveni yakituma ojja kuŋŋamba nti Museveni yakulembera eggwanga era yavunaanyizibwa. Nawo oyo omuvubuka General Zoganya abadde atambula ne Kyagulanyi ku trail y'okunoonya obukulembeze bw'eggwanga. Tuli mu struggle bali mu kaboozi kyokka nga tayambadde na kalimpitawa abaana abalikodinze ayogera ku Bobi Wine mu kavidiyo akulaga ali kumi tebali mu kunoonya kalu bajjeko Museveni omubi era bagamba nti amaje ga UPDF galwepinga abakazi. Bagamba Major Emma Kuteesa asindika abageto ne bakuba abantu emiggo ne babanyagako obusawo. Kino nga temunnayogera Ssennyonyi nga tonnavaayo kwogera. Ssennyonyi gwayogera ekibiina kya Nuupu nga tonnayogera ku butambi obwafulumye oyo komuledi wammwe. Omuganda agamba mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Bw'abanga omuntu atambulira ku kampeyini ya Bobi Wine asobola okwebaka n'abakyala kubanga emboozi y'ogiwulira ng'abamu abaguze balina mu kutambula. Eno mwe bannayuganda muli eno mulinze Kyagulanyi ajjeko Museveni baali nabo bali mu kunoonya akalu bali mu kaboozi ate nga naye ayinza okuba nga tebaalikodinze mu likodinze nga naye yeegaddanga kubanga omukazi yamuleka Kampala. Nabagamba Museveni atambula ne mukyala we buli waalaga. Kyagulanyi lwaki bba byamuleka e Kampala? Waliwo akatambi akaafuluma Kyagulanyi ng'ayogera n'omuwala ku ssimu ng'alaga baagalana era bye yali amubuuza nga bintu bya mukwano ate nno ogugenze ewala. Babuloga b'NRM baali baweesenga bataano abataddeyo. Bukenya media asobola okunjula ne mukubira ne muga Bukenya akatambi ako mukajjeeyo.
Kyagulanyi Kasita abadde ayogera na mukazi mumuleke, temuyingira personal life. Mwaba Nuupu muvuma buli muntu, ne muwemula buli muntu, ne muwayiriza buli muntu. Oyo omuwala General Bulutik, poliisi yali abakwata nga bakola effujja ey'embala. N'ayimira aggulu ku drone ne yeeyambula, ne mugamba Museveni ayambula abakazi. Ekyo kye yakola kisobola okugaana abalambuzi okujja mu nsi yaffe, kisobola okusalako obuyambi obwandiyambye abantu mu malwaliro, kisobola okutta ekifaananyi ky'ensi yaffe mu nsi yonna, kuba bba ababiraba balowooza bya ddala. Nammwe aba Nuupu mwabitambuza mugamba mbu Museveni ayambula abaana ab'obuwala. Oyo omuwala Bulutik akatambi weekali yayimirira waggulu ng'ayambadde ovulo n'agisumulula zipu nekka wansi n'asigala mu nnika n'akaleega. Nga n'akaleega ayagala ebyo ndowooza mubiwulidde, nze sikyalina komenti yange. Mba mwagala bitwala ng'ebya ddala ebyo byammwe, obwongo buba bubwo oba butategeera. Vidiyo nayo nkulu njagala owulirize engeri gye bali mu kubeera nga batandise okubeera nga baagala okuteeka omusango ku His Excellency Robert Kyagulanyi. Anytime from now bajja tandikira ddala okumunoonya, okumuwenjeza ebya ddala nga baagala okumukwata, nga baagala okumuteekako guno omusango. Mujjukire bulungi nti omusango gwa Mwanga Kivumbi gwagaana okubeera nga gukola ki, nga gukolagana n'ebya His Excellency Robert Kyagulanyi bye yakola okubeera nga bamuteekako ogwo omusango gwa treason. Kati wano Abannayuganda mulina okubeera very vigilant. Sokolabe PC, a political party headquarter to have a condom. Very many of us neglected the fact that Bobi Wine mu meetings is a campaign. Abadenga abagamba mugende mweyise nga abayekera. Nze simanyi nseno oba kiki. You know, twajja ko ndetandika okwogera kwa bannange omuntu tasobola kubeera ku TV n'agamba abantu mugende mweyise nga abayekera. And we all kept quiet. We all left this to be normal. We cannot normalize violence, especially against women. Omuntu nojjayo ebiso n'ogamba muntu mbadde ngenda kufumita bakuŋŋaana. Nedda tekigenda kukola. Oba mmwe biki simanya bye mwewaana, simanya abazungu abapangisa, simanya abaddugavu abapangisa, military government yabapangisa, byonna bwe baba babapangisa. Kakati batunnyonnyole nti enfuga gye batufuga n'otukwata kwetuli. Tukitegeere mukiwandiike mu Bible Constitution ya Uganda, tutegeere nti nno bano bo babapangisa, bo bajja kukwatanga bukwasi, bajja kutta, bajja gavumenti nga bwe mugamba mbuno mukola nnyo ne mufuna obuyinza buli mwaka ne mweyongera, kakati ne muva ne ku 40 ku 50 kuba byasooka byabeeranga mu 50 eyo mu 90 early 2000s bya 50. Kati bwe tuli mu 70% nga bwe buwagizi bwe muyina. Naye mu obuwagizi bwe muyina temufaayo nnyo kuba balonda nti balina kuba balamu mu bwongo ne mu mubiri. Lwaki temudisibandolinga nankani oyo Nuupu bwe mba temusobola controlling abantu? That's what he's saying. That's what he's saying. He said you should work for principle, reconciliation, not just opportunistic patching up. That's what he's saying, President Museveni. So basically what he's saying is that Bobby Wine and the National Unity Platform are opportunistic. They're opportunity people. Opportunistic. However you want to say it. They're opportunistic. That's what he's saying. And so I find it ironic that, you know, he's making these claims, allegations against Bobby Wine now when he is not even here in Uganda to defend himself. He's somewhere in Uganda, but not at his home because, as you all know, it has been taken over by the regime of his son, General Muhoozi, who, remember, they weren't looking for him. And now they're looking for him. They're hunting him down, basically. So yes, President Museveni isn't telling the truth. The National Unity Platform is not involved in any mercenary actions, mercenary displays. From what I saw, Bobby Wine is a loving man, a caring man. He wants what's best for the people of Uganda. That's it. I mean, if this is what you say about your opponents, it's pretty obvious that there won't be any more opponents in Uganda with the government. And that's also what he's saying. One day there won't be any more opponents. It'll be the way it is with the government, with the rule of law, which we already know that this is what's taking place. So it's just
unfair. And I'm glad the European Union made those statements yesterday, those that post, what they voted on for, that the government should be held accountable, Museveni's government. But as I said, it is the European Union, and Africa is not part of the European Union. So what the European Union can do, well, we'll have to see. But they're saying, but what I'm trying to say is the world knows, they're watching. So something is going to happen. There will be changes within Uganda, but it's just going to take a little bit more time. And I know a lot of Ugandans don't want to hear that, and they don't have maybe any more patience, but patience is required because it's just a matter of time. Keep having faith. Please keep having faith. If I believe it, you should believe it too. So that's what I have for today. President Museveni is making claims that the National Unity Platform, NUP, is part of a mercenary group, and they are part of the rigging with the voter boxes, which we all know is false. Because if that were true, I mean, he would have won then, right? And he didn't win. So these claims are just